Sabbiiti emu emabega, empologoma 14 zigambibwa okuba nga zattibwa n'obutwa abantu abatannategeerekeka. Kino kyawaawaza amatu g'abavunaanyizibwa n'abaluumirirwa ebisolo mu ggwanga n'ebweru wa Uganda. Empologoma kye kimu ku bisolo ebisikiriza ennyo abalambuzi okulaba. Olwaleero, ababaka ba palamenti abatuula akakiiko akakola ku by'obusuubuzi batadde abakulira ebisolo mu ggwanga ku nninga bannyonnyole obanga ddala eggwanga lisaana okubateekamu obwesige okukuuma eby'obutonde obw'omunsiko. Kitukoze bubi nnyo nga bannayuganda, era kati ebyo bye tubadde twagala kunoonyereza wano mu mbalirira eya UWA. Abantu bano ababeera kumpi ne National Park babaweereza sente zaabwe bulungi. Kati empologoma ezo kiba kitegeeza nti ng'ekitongole kyetaaga okuteeka ssente mu kintu nga helikopita okusobola okwetooloola paaka kubanga nnene, ne basobola okumanya ekigenda mu maaso, oba waliwo akoleezeza omuliro oba waliwo ali mu kuyigga, ne basobola okubakwata. Akulira ekitongole ekikuuma eby'omunsiko Sam Mwanda ategeezezza ababaka nga bwe baliko enteekateeka ze bakoze okulaba ng'embeera eno temala gaddamu kubaawo. That has been a challenge, but we are now doing recruitment of new staff, and we have also ensured that we will deploy staff in that particular area so that this doesn't happen again. Ono agamba nti Uganda erina empologoma 400. We have over 400 lions in the country, and the lion population is doing well because the numbers are starting to go up. Ababaka bano ekibaleese mu kakiiko kano kwe kwanja embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2018-2019. Ababaka banenyeza abakungu bano okubuusa amaaso ensonga ezirina okuba ku mwanjo essira ne baliteeka ku birala. Twalyagadde okulaba nga ssente ezimu zijjibwa ewamu ne ziteekebwa ewalala we twalibadde tulowooza nti we wasinga okuba omugaso. Omwaka oguwedde twafiirwa ensolo olw'okuba nti waliwo ekyeya. Ensolo zino zeetaaga amazzi, naye bu bajeti yaabwe tebalaga ssente zitegeerekeka bulungi nti zino bazitadde ku kusima ebidiba eby'okukuuma amazzi ensolo zireme kufa. Ekitongole kino kyetaaga obuwumbi 78 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2018-2019.